Kulambula ku status y'amalwaliro gaffe okulaba nti olw'okuba tutandika financial year resources naddala eza health zaali badde zigendawa. Tutandise tulina muno health center 4M Mpigi tugirambudde embeera gyerimu ne tugiraba. I must say abasawo mbebaza bebala emirimu gye bakola naye twesanze nga numbers ziri overwhelming. Mpigi akuze. Mpigi ova mu Lwera almost paka Busega abantu eddwaliro lye balina, so lyetaaga okusuumusibwa okutwala ku hospital status. Era ng'omubaka wa parliament buvunaanyizibwa bwange ebizibu byonna Mpigi ng'eddwaliro lyerina byetaaga kugonjoolwa nga Mpigi esuumuusibwa nefuuka hospital nefuna status ya hospital. Ebintu byonna tujja kuba tubimaliriza. Ensanze abantu abalwadde beeyongedde obungi. You find nti Mpigi abalwadde kyewa baplaningira basusseemu ne bakubisaamu emirundi n'emirundi. So expansion ey'ebizimbe yeetagisibwa. Weesanze nti amasannyalaze bwe gagenda eddwaliro liba lisaliddwako ng'ate waali esanze nga eddwaliro lyali badde n'automatic generator, standby generator. Generator eriwo ya yegeyege ekoze emyaka almost 2 ngaye tukimanyi government erina okudisposing of ebintu ng'ebyo bwe bikaddiwa. So bye bimu ku challenges eziri Mpigi. District yetulina eddene nnyo naye kyakusoomozebwa kinene nnyo okuba nti district y'Empigi yonna nga bweri okuva gyetandikira Katonga okutuuka gyekoma ewakiso ku Nsangi nti awo wonna wonna tulinawo eddaliro limu erirabirira abantu naye nga temuli ddagala ate nga n'abasawo beesulira gwa naggamba olw'ensonga tebalaba ddagala tebalaba kyakulira balwadde. Kulambula kwaffe tufunyeemu ebitatusanyusiza bingi kuba tuyinza kutuba ku ddwaliro liri bize nga Ssekiwungu erina abantu abangi erina abasawo abawera 16 abasasula gavumenti naye ng'ewatuukirwa abalwadde kuppiddi waliwo omusawo omu abalala baliwo bayizi betutamanyi gye basomera na busobozi bwabwe n'obukugu buli ki ate nga buli omu agamba bwe tujja wano ofuna eddagala teribeerawo naye nga ffe tumanyi nti mu wiiki 2 bakafuna eddagala endi kyalitaliiwo n'akapapula akalaga ani ali ku ttute tekaliwo awo olabira ddala nti bizibu kwa kati bweno neebuuza nti era waguddewo ekizibu zaani ani ali ku ttute kitegeeza Ssekiwungu ekiriwo kyalumirirwa yakola ki yakolayo byasobodde kitwetaaga kitereezebwe mangu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.